GTV, for unity and development. We are on campaign against gender-based violence, especially women. I would call it a very big society danger, because from statistics show that 1 out of 3 women has been violated. Out of 7% worldwide, women have been sexually harassed by their partners or non-people they don't know. Gender violence does not discriminate the age, the social status, the clan or the religion. It affects us all. So we came up with this gender-based violence campaign, joining the rest of the world to commemorate or to campaign the 16 days of gender-based violence. This was started by United Nations, supported by the UN Women, and here we are. We would like to thank the government of Uganda, which came up with empowerment of women. Our guest of honor, we are really privileged that we have a society or the government or our president who supports women or who has empowered women. As Muslim Supreme Council, since 1972, we were able to bring the leadership of women in the General Assembly to the district where we have 78 women. We have 600 women in the county level. We have 15,000 women in the grassroots level. These are women in the structure of leadership of Islam. We are not leading alone. We have along secretaries of different levels, from the national to the grassroots level. We have the amirats who are abalungamya abantu, especially abachala, abasomesa dini. They teach us our dini, they teach us to fear Allah. In Quran chapter 4 verse 19, Allah said, treat the women with kindness, even if you dislike them. That was it's a very powerful verse that we stage our life, that even Quran supported the privilege or the treatment of a woman. So who are we that we don't join the campaign, or we don't fight for our rights as women? As much as men, they should also recognize us. But that does not mean that we should violate the rights of men too. As a family, as society, in schools, we have to look at all this circle. It is a circle. Let us not only look at women. These days there are women also who mistreat their husbands. So in this campaign, we are looking at how we help ourselves, or how the strategies that we shall put to make sure we tackle this gender violence. We add our voice to the rest of the world and to the Muslim community as leaders. That's why we have organized this campaign, so that we are able to voice our voices, or to put out our voices as Muslim women. I recognize everyone who has come here, and I thank you that you're able to attend this function and take this information you have learned. We have learned effects of violence against socioeconomic transformation, effects on mental health. We are still learning. Due to time, I'm just going to tell you 2 things. One, you are our mothers. You have a very great respect in Islam. Allah has talked in Quran, Prophet has talked about the importance of mother in Islam, which is very, very important. And Islam gives enough value to women. However, our mothers, I request you, because we grow up through you,
we have a very big challenge with the men today we are having around the world. Men are no longer responsible. Men are no longer responsible at all. Now imagine the daughters that we have, we are giving out to these men who are not responsible. So as we are doing more of girl child or women empowerment, let's also empower this boy so that they also grow up. Because they are the ones going to marry our daughters. If we leave them behind, we shall have broken marriages. That's what I would like to inform you. I'm Muhammad Ali Aluma, the Deputy Secretary General in charge of Finance and Administration, Uganda Muslim Supreme Council. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm greatly honored to stand here at this very important occasion when we are looking at Islamic perspectives on gender-based violence. You know, violence against women is a worldwide problem, particularly violence that emanates from intimate partners. As Haji Aluma was saying earlier on, it is very important to look at violence in both ways, by way of both genders, male and female. Bamama baffe ne basenga baffe mufaayo nnyo okuteekateeka abaana abawala nga mubateekerateekera ensi mu buli ngeri. Naye ffe ne mutatufaako. Omwana bw'omutegese n'agwa ku livubuka nga lyonna lyagenda lityo. So when we talk about gender-based violence, it starts from the home. The 1 to 3 that has been mentioned as the statistics from the World Health Organization is about intimate violence. Please look into the boys. Look here. Chairman Wali, National Youth, Ekyomukisa Mulenzi, naye abalenzi tebaliiwo. Ate mugenda kwogera ku nsonga ezibakwatako. Inshallah tulabe engeri gye tukikwatako. Saagala nnyo okumala budde. Tusiimye nnyo okuba nti nno omukolo guno gukoleddwa wano okunnyonnyola obusiraamu kye bwogera ku nsonga eno. Inshallah tusuubira nti ebiteeso ebinaavaamu bijja kwongera okutunyweza n'okututwala mu maaso. I want to thank the organizers. I want to thank the UN women, which has been at the forefront in promoting this UN Unite program, which is the campaign against gender-based violence. But I want most sincerely to thank the Ministry of Gender. This is a ministry that has spearheaded this effort. Even the things I've been talking about the boy child, is part of their program. And this kind of foresightedness that the ministry has, that is leading us into this kind of interactions, I think is a good way to go, inshallah. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. This is indeed a very rare circumstance at this magnificent hall when we host women of your caliber to discuss very important issues that pertain to our society. At times it is called gender-based violence, but preferably domestic violence, because it indeed covers both male and female in either way. Under no circumstances is violence against women encouraged or allowed in Islam.
You know, in Islam we have specific conditions where certain things which are not permissible are allowed. But under no circumstance, violence is encouraged or allowed against women in Islam. There is no condition that allows one to be mistreated. And now that we are in a contemporary time where challenge is abundant, there is no violence that is allowed even against men, even animals, even insects, even our vegetation, the environment that we interact with. No violence is at all allowed, because the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at one instance has said, "La darara wa la dirara." There should be no one to inflict harm or to be harmed. One of the principles of the faith of Islam is to protect life in peace. And that is why Allah subhanahu wa ta'ala, while providing to us guidance to enable us to live, He does not compel us. He does not force us to do whatever. But He advocates to us to choose. Isn't it? That is why Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, that fear your Lord God in only the possible way to you. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. When I command you to do something, do your best level. It doesn't mean that you should do it all, because there is no compulsion in religion. So Allah, out of His mercy and love, provides for us numerous examples in the Holy Quran, and also the ahadith, the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, describing the behavior of a Muslim towards a husband, towards a wife. The relationship should be one of mutual love. Mutual love. You remember most of our marriages here are arranged marriages, where even the consent from the couple is hardly reached. Okay, we parents may see certain conditions that befit our children, but we should allow them to decide, to accept, to undertake the marriage. So from the very beginning, even if we have arranged this marriage for them, they have entered it without what? Without consensus, without accepting. I remember at times you see the female couple at a wedding ceremony crying. Many of us think she's crying out of happiness. Or some people presume that she's crying because, she's parting away with the parents. But ideally, it is the fear of where she's going, because she has not been properly arranged. She has not been properly consulted. So when we arrange these marriages, it is good to arrange marriages, by the way.
But we need to provide our children the maximum care to understand us, to be able to accept whichever they are going in. We may be looking at it as good, and for them they look at it negatively. So that consensus, much as it is important on the side of the parents to support our children, it is equally important from the marriage couple itself. Then, when the marriage turned to be material based, whereby even parents look at the riches of the so coming bridegroom, they look at wealth, and even our children look at wealth as the basic requirement for marriage. That's where we started going wrong. That's where we started going wrong. Because these material things, you know what happens? Some of the men who intend to marry, when they organize marriage, they collect funds from friends, and even they borrow cars, when in the actual sense they do not have even a home. When they come to visit the home of the bride, they come in a very big respect, showing that they are highly placed, when in the actual instance they are not. Do you see the danger of basing the marriage on materialism? Yet, the Prophet ﷺ advised, تنكح المرأة الأربع لمالها وحسبها ونسبها وجمالها فاظفر بذات الدين تربت يداك. The Prophet said, you see, this hadith is misinterpreted at times, because people intend to say that a woman is married because of those 4 reasons. But the Prophet was kind of informing that in the past, a woman could be married for her what? For her wealth, for her beauty, for her family she comes from. But then the Prophet said, the actual requirement for a marriage is to have a woman of faith, a woman who has deen. Because the last 3 are not permanent. Someone can be rich today and tomorrow is what? Somebody can be beautiful today and tomorrow turns otherwise. Good if somebody comes from a good family, but equally the good family may cease to be. So the deen, the Prophet said, "Fadfar bidhati deen taribat yadak." Go on to that one who is of faith. You would have caught on to a very what? Okutte ku ttaka eggimu eritagenda kukola ki? Eritagenda ate kutuuka ekiseera lireme kuleeta ekyo ky'obadde olisuubiramu. N'olwekyo, when we handle the marriage in that perspective, that's where we go wrong. It is actually becoming Juma time, but I'm advising for us, for you, particularly women, the mandatory of attending Juma for men is different from that of women. I think theologically you know that. Women, you just choose to go, but it's not mandatory. And since you are having a very sensitive issue here, I wouldn't wish you to rush the minister who has come here very rarely
that because you are going to go away for the other obligation, yet you can carry out the other obligation as well in Salat Dhuhr. I think we all know this. You see, actually I came here to represent His Eminence, the Mufti. I did not come here as the second deputy. The Mufti rang me this morning and he asked me to be here on his behalf. Therefore, I'm guiding that you can continue with this thing and you should not rush up, and you may make Dhuhri instead of Juma, because that option for the women is allowed in Islam. Therefore, what I'm saying, that since this is a very sensitive issue, you need to cover each and every aspect of it to get to understand where the problem comes from. Where the problem now comes from that makes violence in our homes abundant. Where does it come from? Out of the experience I've lived, because I've been in marriage myself for almost 50 years. I've been in marriage for 50 years. But one thing that I see, particularly on the Muslim side, there is no marital counseling at all in the community. People go to marital counseling when they intend to get married. And you know at that time, omuntu nga kalavu kamukutte, oba kumbaga, somebody at the wedding ceremony comes to educate them what they should do in marriage. Baba bakyamuwulira. Marital counseling is post-marital, premarital and post-marital. It cuts across at all ages. Fenna we tuli wano, we need it. It must be continuous. Oluusi ebitutuusa mu buzibu, misunderstanding and lack of knowledge. As we grow, certain things change in our bodies, isn't it? But when those things change, somebody would say, wabandoze. Somebody would say, wabandoze, when actually it is something with the body. So you need to treat that. So marital counseling is something very fundamental. I visited some Muslim countries elsewhere, and I found that they had a more organized perspective of engaging people into marriage. And they called it actually Islamic Marriage Bureau, which begins by having data on all the people, the children at all levels. And when they intend to marry, they go to that bureau. Of course, each one has personal interests and has hobbies and specialization. That bureau works on them, and when they come, they show them some persons, not in terms of physical, who share with them same interests and hobbies or professionalizations. And then they look at their pictures. If they intend to see them, they organize and see them. And then they make a decision. But that bureau, most importantly, it does not only attend at engaging the marriage, it goes on to monitor what is happening in their homes. What is happening there in the homes. Whether these people, when they got married, they actually became mutually connected. That's where we go wrong.
Because our couples, once they are married, we say it is their private issue. No one should interfere. Whether what happens there is correct or not correct, there should be some kind of monitoring. We should not give away this responsibility. That is why the Prophet, in a nutshell, said, "Kullukum ra'i, wa kullun mas'ulun an ra'iyatihi." All of you are shepherds, whether men or women, and each one of us will be questioned, will be called to account for a particular responsibility that is of him or her. And then the Prophet says, "Khairukum khairukum li ahli." The best of you is not that one who performs most salah best, who fasts sunnah and farada, who gives sadaqah and whatever, but the best of you is the best at the treatment of his own family. Now this one is not only to men, it's also to women. The best of you, khairukum li ahli. Therefore, I would beg that this very rare occasion, which is well arranged, I thank the Chair, Council of Women, for having thought it important to carry out this campaign. But I would wish you should not rush up. Let you engage into many angles of this problem. Be able to listen to it. Come out with resolutions. Temuwuliriza buwuliriza ebyojja kwogerwa, wabula buli ango evaako problemu zino. Kyandibadde kirungi etunulwemu nnyo, muveeyo ne guidance ejj'okuyamba wa people outside there. Otherwise, family is a basic foundation of civilization. Family bwe zifa n'eggwanga lifa. Family bwe zitaba za buvunaanyizibwa n'eggwanga teribeeramu buki buvunaanyizibwa. So to bring up a very responsible family, we need to work together. We need to unite and work together. Whereas with those few remarks, Catholic. So I was socialized to be a Catholic. I am married to a Protestant. Yes. And I associate with all religions because all religions are under the Ministry of Gender, Labour and Social Development. Cultural institutions are under the Ministry of Gender, Labour and Cultural Institution, Ministry of Gender, Labour and Social Development, and I am the line minister responsible for that. Ndudde mu ministry okumala emyaka kati 8 nga nkwatagana n'ebibinja ebyo byonna. Ensonga etuleese olwaleero ekwata ku butabanguko nga businziira ku kikula ekikyala, gender based violence. Waliwo n'obutabanguko obusinziira mu maka, domestic violence. Naye ensonga enkulu ez'omukyala ezikwata ku mukyala, women's specific needs, ebintu eby'omukyala bye yeetaaga ennyo biri 5. Esooka eri emirembe n'obukuumi awaka, peace and security at home, in a working environment, on the road, in the country, with the neighbors. Peace and security. Yensonga gye tugamba nti eri basic ku buli mukyala yenna. Kati gwe wooli ojja kuba weekenenya wa weesifunira mirembe. Kuli mulimu awaka wenkolera mu kkubo mu community wa weesifunira mirembe, wa weesifunira bukuumi. Abakyala naddala abakuze abali mu busiraamu ndowooza mutegeera wa awali ensonga ennyo obukuumi bwa mubiri wa. Your husband should provide protection.
does he provide protection. But this applies to anybody, any other woman, irrespective of your religion. If I am not married but I'm in a home, does my family provide protection? Or it is the one which has caused me a problem? I went to Karamoja during the time of COVID, where we had asked all the children to leave school and go home because we thought that would be the basic unit that would provide security and protection to the children. Nagenda kwe Karamoja nga mu biseera bya COVID we twali tulowooleza nti abaana tubaza awaka buli omu afuna obukuumi obumala awaka, naye abaana abawala abasinga obungi baali badduseeyo nga bagenze mu biggo kubanga bazadde baabwe baali babateekateekera okufuumirwa nga bakyali ki bato. So meaning that home was not an area where they had found protection and therefore they did not have peace at home. Munkura oba simanyi oba kiri mu Qur'ani oba kiri luddawa, naye edda abasiraamu abakyala bafuumirwanga nga bakyali bato nnyo ng'oluusi tebafunye omukisa gw'okumalayo okukola ki okusoma. Naye embeera zaagenda ne zikyuka ne kyetaagisa nti nabo bakole ki basome, era bawabeerawo kampeyini nnene nnyo. Wayinza okuba nga teyali mu ruumu eno naye abakyala ba Janati Mukwaya, ba Specials Akazibwe, Vice President then baavaayo ne bajja ne basomesa abakyala ne boogera nabo ne babasaba nti abaana abo bakole ki badde mu ssomero basome. Olwaleero luno olwaleero Friday singa oyitako e Makerere lwojja okumanya nti abaana abawala abasiraamu basomye. Sigaya mazima. Olwaleero ababadde bambala obuteteeyi obumpi bakola ki other days, naye olunaku lwa Juma bonna bambala obukaayi, bonna n'olaba nga bakyala basiraamu. Eyo transformation yabaawo mu mulembe guli. Transformation ey'essaawa ya leero okusoma abaana kati basomye naye emirimu gikoze eki tegirabika. Oluusi tetubasomeseza engeri gye bagenda okukikwasaganya. Njagala obukuumi awaka busigale nga weebuli. Omwana wadde mukulu wadde muto obe ng'omusomesa agenda kubeerawo atya mu kutambulira mu bufumbo bwe, mu kutambula mu kuwangaala n'abantu abalala abatali basiraamu baneiba wagenda okukolera. Tajja kudictatinga nti babeere bakyala basiraamu basi basiraamu. Agenda kuwangaala atya nabo naye akuuma ekitiibwa kye, eddiini ye n'enkulaakulana ebeerewo. Bannange mukimanyi bulungi nti ensonga endala ekwataka ku busiraamu nti abasinga obungi babeera mu bibuga. Si kituufu? N'olwabeera mu kyalo era abeera kumpi n'akatawuni kubanga omuzigiti wekoze eki? That is where the mosque is. So Muslims are basically urban dwellers. Batono nnyo abagenza mu byalo ne balima oba nga balinayo amafaamu. Ekitegeeza nti babeera mu nkola ya business, environment yaki ya business. Naye twagala kumanya bameka abakyala abali mu business, ate bameka abakyala abalina business ezaabwe. Ekyo kikwatagana n'eddiini. Omukyala okubeera ne business ye kikwatagana n'eddiini. Second basic need of women. Peace and security yabadde esooka. Eyokubiri autonomy. Okusalawo. Tewabaawo akulimba nti omuntu okwesalirawo kibi. Actually, depending on other people's decision is a big fundamental problem.
That does not mean tekitegeeza nti tugenda kulwana n'omwami olw'okuba nti nteekwa okusalawo. Naye nteekwa okumubatiza lwaki njagala kutambula bwe nti. Buli atasalawo enkulakulana eba ekwotagana. It is very difficult to develop when you cannot take a decision. Tulimbye oba bazima. Bara buli omu yetunulako n'atunula wansi n'akati. Those are basic facts. Sente bwe ziba nga ziri mu business mulimu miliyoni 5 wawe ngendo oziteeka we zigenda okuzaala sente endala. Nze nga nanye ndi business agirunninga oba gikwasaganya. N'olwekyo okusalawo kw'omuntu kikulu nnyo. Ngenda kuzaala abaana bameka? Nze ng'omuntu n'abasobora, oli ye naye anaabasobora, because the biggest responsibility will still lie on you. Buli lunaku obaagala okulya emmere babuzaani. Waliwo alumba taata ku mulimu n'amusaba emmere, tasookera ku ggwe. N'olwekyo kikulu nnyo okumanya nti nsobola okusalawo, okumanya nsobola okuzaala abaana bameka benja okusobola okulabirira nga nkwasaganya ne munnange. Era omubiri ogwo gugwo gwe guzaala. Simanyi oba tutegeeragana. Si gugwo. Kati dokita ayinza okugamba mu mbeera gye nkola wamu wonooyongerayo abaana abalala 2-3 ojja kukosebwa. Kubanga omusawo ye aba akoze ki? Akirabye nti embeera z'olimu ziyinza obutakukkiriza okuzaala abaana abalala 2-3. Naye gwe n'ogamba munnange kino baana akimugamba ntya? Ayinza okulowooza nti kati nafuuse malaaya, ayinza okulowooza nti simwagala, ayinza okulowooza nti ate. Oteeka okufuna engeri gy'omukonvinsinga. Nze nja kukoma ku 3. Badde negeya muno mukyala Saara wano nga twebuuza ensonga entabo yava ku ki eya marriage bill, nti waliwo omukyala abadde asomesa ku bya marital rape, nti omuntu ayinza okuwambibwa ng'ali mu bufumbo. Wabaawo embeera munnange koolwo ng'embeera zakunyizenyiza edda. Ng'embeera eri endala ey'okugenda mu bikolwa owulira nga si gy'obaddeko, ng'ate oluusi munno akunyizizza nga kyetaaga amala okukwetondera. Omuzannyo mugugendemu nga buli omu aliredde okukisanyukiramu. Tutegeeraganye. Naye n'ogamba munnange ze byendimu tebinzikiriza okugaana, oteeka okukkiriza, naye okkiriza ng'era omwoyo tegukolaze eki? Tegukkiriza. Kati ddala n'olwoba nga okikoze oba olina kyogenda okufunamu, ne muno ayinza obutakufunamu. Embeera eyo etteeka lyali lirowooza nti singa tubaako lyali lyagala abaami baffe abenga bw'abanga alina kyakusobezza oba ekitali kituufu awaka mumale okukyogerako mulyoke mugende mu mbeera endala nga kiri mumaze okukola ki? Okukiwunzika. Tekyali kyakunyigiriza baami oba okunyigiriza abakyala. Kakati ne wabaawo embeera endala eya bride price. Kati engeri gye mumpise mukkirize njogereko kubanga nze ndowooza mubadde mumpulira ebyange. Bride price nze ng'omuntu sikkiriziganya nayo, naye ne mu mbeera y'ekikyala etunyigiriza. What is the price of a woman? Sooka oyimirirewo epimemu ogambe nti nze mpweza obukadde 5 oba obukadde 10.
Kati mumpe omuwendoozi ogwange guli meka? Naye omwana gw'okuziza okuva mu buto ng'omuzaala okutuusa weereddeyo atandika obufumbo. What is the price of this girl? Kyemanyi ebimu bijja kukoona ku nsonga gy'obadde ng'olowoozaako ng'okkiriziganya nayo okumala emyaka 50 kati gy'olina mu bukulu. Noolwekyo nsuubira okugikyusa mu ssaawa eno tekigenda kubeera lunaku lumu. But it's important for us as women to reason about it. Muwala waffe tumutadde wali tutandise omuzannyo ogw'okulamuza. Nte 2, nte 5, nte 8, nte meka. Atudde mukyala wattu ali wali nga bwe balamuza. Beigani. Kakati n'ente bw'aba bagitunda nayo balamuza. N'olugoye bw'aba balitunda bakola ki? Balulamuza. But what is the value of this girl as we go to market her on that day? Kale ye gwe balamuza gwe batunda yalinako sheya ki? Alina kyagenda okwogera naye mu bufumbo yagenda okukola ki? Yagenda okububeeramu. It's important with reason about it. Waliwo okusiima okwo tetulina buzibu nako. Abaami mwagadde mwana waffe muze musiimye kye munaayagala mukole ki? Kireete. Kubanga oli bw'omunyigiriza kwolwo najja ekirungi nti omukulu waffe w'eddiini aze wano n'akyogerako nti bwe bagenda kuwasa banoonya ssente okuva mu banaabwe ne bakungaanya. Naye omukyalo oyo bw'abeera mu maka gali oyo gwe baagula $50,000 talina waasobola okwogerera ekigambo equality naye nga bakola ki? Baakugula. Ffenna tuyinza okuba nga twabiyitamu biseera ebyo nga tetukoze eki? Tetubimanyi. We could not conceptualize it at the time. Naye ku ssaawa ya leero omwana wo gw'okuziza kyandibadde kirungi n'otamutunda. Embeera we munamukyukira abe ng'asigaza at least agenze n'ekitiibwa kye n'oli naye ajja muweereza ekitiibwa. There is no amount of price that can be tagged to a human being. No amount. And marriage is for life. Sigenza kukyala nti n'avaayo. But we want the relationship between the man and the woman to be at the same level. Ompe ekitiibwa nange kyenkuweereza. Naye bw'obanga ogenda conceptualizinga nti ono owakana otya wano olinawo sheya ki? Kubanga wajja ku bbeeyi yange nanoonya obukadde bwa ssente twatunda ebyaffe taata yatunda gundi anoonya ssente nenwana nabyo nenkuteeka wali kati kajje mu maka ago otandika okumenyeka. What is the difference between a slave and that one? Oze kukolerera omuwendo guli gwe bakola ki? Gwe bakusasula. Naye mu biseera byeffe abakyala ntera obiwulira gwe wansasula. Lwaki ondagira kukola kino wansasula? So this is orientation fe abasomesa abantu abaana ate okuba nti bagoberera biri nga n'okubyekenanya nga tebabikyentudde tebabitegedde kiki kye bagendamu. Naye nze kyemmanyi nti omuntu waba omuwadde munne nga gwasiimye mu bulamu bwe n'omugaba mwana wange mukuwadde osigala ojja waffe ng'omwana ng'omwana omulenzi n'omuwala naye asigala ng'akuweereza ekitiibwa newaabwe nga bakuweereza ekitiibwa. They are very controversial issues for today. Naye they are facts. Ate njagala kusaba nti mu biseera ebijja tweyongera okuba nga tusinkana emirundi enyingiko
because it will take us some time to understand and appreciate these things. Byetaaga obudde. Kati nabo bakyala njagala basaba nti mu kuzaa abaana nga mubotunuza mu mbeera ey'enkya ey'omwenkanonkano. Ate okwenkana tekitegeeza nti oli sigenda muweereza kitiibwa. Kubanga kati embeera economy is squeezing us. Ojja kwesanga eyali asobola abakyala abana ku lusaawa ya leero takola ki tabasobola. Naye bw'aba nga tabasobodde ayegamba nti badivorcing. Does it say so? Quran bwegamba. Amawanga agakulaakulanye mu Busiraamu kati tebakyabasa n'abakazi bangi kubanga ensi yabasqueezinga newe economy nebakwata. Ogenda kwesanga alina oil wells, alina omukyalo omu, alina abaana babiri. Economy kati era gye tutambulira mu ssaawa ya leero. Buli weekyusa kati n'omuka tugugula ogw'okussa. That is why the funds are here. But oxygen should be the cheapest free resource. Nebo mbanga mwagala kwegazaanya mwagala kwetaka mukafa akamu mwogere mu bintu byammwe ojja kwesanga muri mu mbeera squeezed muteeka ogaze ekifo muteeka okukizimba ekitegeeza nti even oxygen you are going to buy it. The fan is run by electricity. The fan is sold. Amazzi getunywa tetwagagulanga gaali ga bwereere naye kati amazzi tuteekwa okugagula. So everything we talk about now byanfuna. Ekyokusatu, information. Basic needs of a woman, 5. The first one was peace and security. The second one was autonomy, okusalawo, information. So katukwate bino ebibiri tubigate information and autonomy. Tosobola kubanga osobola okusalawo nga tomanyi. Okusalawo decision making esinzira ku kumanyakwo. Nolwo tunaabanga tuli mu business tulwaninga business ominza ne mwami wange. Okusalawo kwaffe kujja kusinzira ku okumanya. Nagamba katolwale tusubireyo kano ogamba nedda ako tekakyatambula akandibadde katambula ke kano. That does not mean that temujja kukanya. You have to discuss and agree. Ebintu ebisinga obungi Sheikha yabyogeddeko n'agamba nti ebimu twabisangamu nga tetumanyi. Kati abaana abanenze essaawa ya leero olw'okuba nti abakyala tufuddeyo nnyo okunataninga abaana baffe. Walaaba abasajja bonna bavudde wano bagamba nti abalenzi tebakyafaayo. That is the truth. Men have abjugated their responsibilities. Ate bayinza okuba nga tebakimanyi naye bagenza okesanga nga abakazi bali so ready for marriage when the boys are not prepared for marriage at all. Ate kati omukyala olw'okuba tajja kwagala okubishana naawe ajja kwagala oleete endowooza gy'oleeta buli lunaku nfu kubanga tokoze eki tobimanyi. Oli ku pool table n'omwenge onywako si bwe kiri abamu n'ebikola balyako. Kakati oyo gw'ofumbiddwa oyagala omwebuuzeeko kubanga gwe taata wo ne maama wo baali bakuteekateeka n'okusomesa baakusomesa ogenda mwebuuzaako ye ng'agamba sente tuzirye biri bye baatuweereza nga tugenda kufumbirwa tutundeko ettaka taguze tazimbye n'otya n'okuzimba tate ennyumba bwe naagizimba bajagamba omukyala yakoze eki yazimba ennyumba naye bw'omuweereza sente ezimu zigenda bbali tezituuka. So n'olwekyo kyetaaga ffe ng'abakyala bamaama tunakyalinga abaana baffe ku mbeera ze tulaba nti ze ntuufu, both boys and girls. N'omwana omulenzi muyigiriza ebyokukola awaka byonna abikole n'okufumba ayige. Kati bagenza okutuuka okufumba ne batandika okufumbira bwereere. Kati bameka abakola pedicure ne manicure? Baliwo abasiga enjala? Si balenzi?
naye mu butonde bwaffe mu ddiini yaffe waliwo omusajja yafukamiranga wansi w'omukyala n'amusala enjala n'azisiiga kyaliwo? Mwalabangako abasajja nga basiba enviiri z'abakyala? Naye kati tekiriwo kubanga kyateekebwamu sente. Okukuuta ekigere kati kya mitwalo egi. Naye kati mbuulira abaana abawala bonna tebasiiza enjala. Endala zikoma eri oba banaaba batya simanyi. Tebanaaba? Kale okunaaba banaaba, naye okuwoza biri ebintu ebyaffe babyoza batya? Enjala zikoma wa? Eri. So n'olwekyo ebintu ebimu twetaaga okutuulanga ebbali ne tubulira abaana bano abawala. Mu mbeera bwetyo ogenda kubeerawo otya? Kubanga tojja kubanga you are going to depend on a man to bring you everything. It is not going to work because naye amenyeka. Ate abasajja babagamba nti be bateekwa okuweereza. Oluusi ogenda ku TV n'osanga omwana omuwala ng'ali wali bali puroguramu ya maka, tamanyi na byamaka kubyogerako, agamba nti fe abakyala tuliwo okuweebwa, kyawandiikibwa abantu muteekwa okuweebwa. Sente y'ekikyala Uganda, sente za Uganda zonna ziwandiikiddwako ligo tenda. Sirabangako sente z'ekikyala ne sente z'eki ez'ekisajja sizimanyi. Tuteekwa okufuluma ffenna ne tukola. Eyo nsonga nkulu nnyo okuba nti mukaanyiza awaka nti nteekwa okukola. Bwe siikola amaka gano gajja tufuukira kizibu. Tujja kusigala mu kwegomba. Ate bino sibyogerera wano ntera okuba nti mubakyala basiraamu n'abakatuliki mbabuulira. Kubanga waliwo ideology ezimu ezikootagana n'omulembe gwa ssaawa ya leero. You can't tell me happy are the poor, the kingdom of heaven is theirs. Njagala kumanya, how do I survive now? The poor, happy, how? Nti omwavu yasengayo okusanyuka? Kubanga era ojja kuba weegomba. Ebyetaago byonna tokoze ki? Tobituukiriza, ojja kulwala weetaagako okugendako mu ddwaliro. So how happy can I be in that poverty? So bamaama baffe, ensonga yakusatu, income, basic needs of a woman, twakatufunako ssatu. Income enyingiza. Kubanga olina ebyetaago ebibyo byotagenda okubuliriranga gundi buli kimu okukikutuusaako. Maama wo mulwadde olwo ogenda kureportinga wa mwami. Nina akantu ke neegomba eri kakuteeka munda ngenda kureportinga wa ew'omwami. Ndi lubuto neegombye okulya ku kanyama nteekwa kureportinga waki? Naye yaziweza ezigenda okuleeta ebyo byonna bye weetaaga byonna abiziweza. Jjukira nti buli omu alina needs ze ng'omuntu. Nze nnyinza okuba nga sikola makeup kubanga makeup si ye design yange, naye waliwo omuntu ayagala makeup akeera ku makya 12 n'asooka ateekako ka lipstick. Bw'aba takateddeeko ku olwo olunaku teruggwa. Sige mazima, buli omu alina kyayagala. Kakati ekyo kyenjagala ennyo kyenja okuteekamu everything of mine including what is not mine nkyetuusaako ntya nga sirina income. Waliwo wa necklace bw'aba tagisale mu bulago, waliwo w'essaawa, waliwo wa handbag. They must change bags every day. Buli omu alina akake Mukama ke yamutondera kawulira nga akaagala nnyo.
naye nketusizaako ntya nga sisalirawo mu nsawo yange. Tosobola kusalirawo mu nsawo ya munno n'atuukiriza byonna. All those are causes of gender-based violence. It can be even stretched to domestic violence. Oli n'agamba naye mukyalo ono yansobera buli lunaku ayagala ogula ngoye yoba yaba ki ambuza emirembe buli sente zemuweereza akola muki engoye neza school fees azigulamu ngoye neza kyazikolamu enviiri omukyala ye yaba ki temusobola gendanga mu kumalawo entalo zammwe awaka nga mugenda mu baneighbor nga mugenda mu family awaka tereja agenda okusustaininga ebintu kyova olaba nga oluusi babyejjako ne babagamba genda mu bibalire ewamwe. It is a family affair. Basic needs twakawezaako meka? Therefore toziddemu tuwulire. Peace and security. Autonomy, okusalawo information. Abantu abamu tebagala kunoonya information kubanga eddiini kugamba baawe yabakola ki yabakubuulira ekipya naye oteeka okugenda ku mawulire naawe nowulira ekigenda mu maaso n'omanya ekigenda mu maaso mu ggwanga n'osoma information ekwata ku bulamu bwo such that you are able to make a rational decision because you are informed. That is the education mwegendero yo mu information. Income nayo nekola ki? Income was the force. Kati ndowooza buli omu yeepimamu n'amanya wayimiridde. Mu basic needs muno ninamu ki kikyesidina. Now power is the last one. Waliwo abantu abalina status, abalina position naye nga tebalina status. Position oli mukulembeze naye nga you can't decide. Oli mukulembeze oba oli mu maka agalina kumpi buli kimu bakikuleetera waka. That is a position. Yeri ensonga omukulu gye yayogeddeko ng'agamba omukyala ayinza okufumbira okubanga yava mu maka amalungi oba ayina ebibye naye okuba nti ayina position gye bamwebuuzaako gy'abeera involved mu kusalawo naye bamanye nti eno ye place ye, this is her position, this is her place. I don't get into this space without her. Kikulu nnyo. GTV for unity and development.